Mukama mulungi Brisher Kash bamaze okumulongoosa era maama ku ssimu atunnyonnyodde. Ngenda kuba nkuwa akatambi ka maama wa Brisher Kash ku lukomo lw'essimu lwenjogeddeko naye ng'atubuulira operation bwe yagenze, abamulongoosezza ssaawa mmeka era kati kiki kyasinga okuwuliramu ekibi. Muyina ku ssimu era kankuwa akatambi kano gwe kennyini okeewulirireko, then oluvannyuma nsobole okukomawo nkubuulire ebikira ku maama by'asobodde okubeera nga atubuulira. Ntutte obuvunaanyizibwa bwa mikwano n'ensooka nkakasiza ddala nti Brisher Kash bye yayogedde bye bituufu, of course tasobola kulimba, then n'okumanya embeera y'omulwadde bwe yasuze, era ng'essaawa z'olunaku olwaleero ali waka yeetaaga ssaala n'obuyambi nga bwe mumanyi omulwadde amaze okubeera ng'alongoosebwa. Osobola okumuwa kyonna ky'osobola mu ssaala ne mu bikolwa eby'ensimbi. Kale akatusooke tuwulirize akatambi ka maama naye nga katini nnyo, kankusabe vidiyo eno gimpeere ka like nga ka vidiyo mukwano ate era sharinga ka vidiyo kano, eyo nsonga nkulu kozi waliwo abantu bangi abakitegeddeko nti Brisher agenze kulongoosebwa ania naye ne batategeera nti ate olunaku olwaleero abambi yalongooseddwa. Kati nkusaba sharinga ka vidiyo kano bw'omala okukawuliriza maama nga atubuulira operation butya bwe yagenze, then oluvannyuma nkomewo tulabe. Tuli proud sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basangibwa ku Access Building Lubaga Road, we bajja okubeera nga basangibwa bakujjanjabisa eddagala ery'obutonde. Ate nga Hadijat Kaloddo omusomi wa dduwa ajja kulombera bulombezi dduwa asangibwa Wakiso, oba mu contacting ku namba y'essimu gy'olaba mu kitabo ekya Quran esembyawo 067 ye yaja Hadijat Kaloddo omusomi wa dduwa. Katuwulirize maama wa Brisher Kash nkomewo. Hello. Nkulamusiza maama. Kale so. Ye maama. Nange bwe. Maama nze bampita Vicky oba njogerako ne maama Brisher. Yes so. Kale maama tuli butereevu live ku YouTube. Yes so. Brisher Kash yakoze video nga tugamba bambi agenda kulongoosebwa. Yes so. Natuwa enamba yo nti gye tuba tukozesa okumanya ebimufaako n'embeera mwali. Yes so. Ali bulungi? Kanzi dinyo. Bamulongoosezza operation yatambudde bulungi. Munnange yatambudde bulungi kati tuli ku bulumi bwa kiwundu. Ye maama. Bamusiibula ddi mu ddwaliro? Mu ddwaliro bamuggyeeyo kati tumutadde waka. Kale tugenda kufunayo obudde ndowooza tujje tubalambuleko. Ye maama kale abawagizi kasita bakitegedde nti ali bulungi mu kati. Embeera gy'ali mutekanga. Yeetaaga ssaala. Yeetaaga ssaala yokka. Kale maama tweyanziza. Kale munnange. Bwatyo Mukama Katonda bwe yamusaasidde Brisher Kash anasobola okufuluma theatre nga mulamu era nga alongooseddwa bulungi. Katusabe Mukama nti ekirwadde ekyalongooseddwa kinaawonera ddala era asobola okufunamuko ku maanyi. Okusinziira ku Brisher se experience y'abasawo naye ndowooza ebyamunnyonnyoddwa akiraga nti yanditwala emyezi ng'ebiri, omwezi gumu kitundu ku myezi ebiri nga bakyamujjanjaba. Omanyi omuntu bwe bamala okumulongoosa basala musale, kati ebiwundu ebyo yabeetondedde nti muyinza okulwawo okuddamu okumulaba ku social media handles ze nga performinga oba nga abasanyusamu, but anytime bw'anaaba afunye olungubanguba kyemmanya ajja kwogerako ko nammwe, wabula operation yakoleddwa mu kiro kozi yagenzeeyo ggulo era n'alongoosebwa bwe bukeeredde olunaku olwaleero nga maama amaze okutuzaamu essuubi, agamba bamulongoosezza embeera n'ebeera nga akatyezzeekoko mu nteeko. Mpoziko katini nnyo okujjukizaako gwe mukwano eyakatweyungako. Brisher Kash yali alinamu obulwadde, abadde alinamu obulwadde bwa ania obukuze era obubadde bumuluddeko okumala akabanga. Bw'oba ozze otugoberera bulungi wano ku Vic Exclusive era ne interview gye nakolako ne Brisher nga nnyonnyola ku nsonga eyo nti obulwadde obwo okusinga yabufunira eri ku kyeyo
bwe yakomawo wano then obulwadde bwayongera kukula bukuzi. So ekyo kyokka ndowooza kimala okulaga embeera bakadaama ne basekadaama gye bayitamu, naye okusingira ddala oludda lw'abakyala bakadaama embeera gye bayitiramu ennyo eyo ku kye banyigiriza okutuuka ku extent efuna n'ebirwadde obulamu bwabwe ne bukosebwa. Singa obulwadde buno tebulongooseddwa ani ono talongooseddwa, kitegeeza Brisher Kash okuzaala kwe kwandibadde mu lusuubo. That's why bambi okwagala okufunako ku ssanyu ly'ezzadde. Naye yagambye nkooye habo cause habo abadde amunyweredde ebbanga kisinziira ne gy'abadde amunywa, naye n'asalawo nti kagende mu operation. Jukira operation eno yali eteekeddwa okukolwa mu January naye ndowooza era okusinziira ku mbeera y'akasente then n'aba complaininze nti Brisher lwaki akyuzinze mulago. Bambi kye yasobodde okwaffordinga Brisher teyakoze live ng'abagamba mu musondere ssente ez'okugenda mu operation oba okumulongoosa, wabula yakozesezza ekyo bulijjo kya savinga. Kati gwabadde ng'amuvuma bulijjo Brisher mwavu, Brisher alya ssente, Brisher akola ki, ndowooza olabye nnyabo abadde asavingiranga bulamu. Mbasiibulidde wano musharinge obubaka buno butuuke ku buli muntu Ssekinnoono.